I love the police officers. Nebaza nnyo Honorable Muhammad Nsereko okujja nanyimirirawo ate nga tubadde tetulya nnyo kambugu naye namukolako vidiyo y'emu kubiriza abantu mwenna okugoberera amateeka ate mutwale ng'example oleme foolinga muki mu bizibu nga byendimu naye mbasuubiza buli kimu kijja kukola ki kijja kuba bulungi era nga we mulidde omulamuzi siri guilty era ngenda kujja tubyongerezeeko. Bino ebintu by'amateeka wabiyigira wanga nkulabye oli siniya nnyo era amateeka nga manyi ntera okuba kumpi ne Honorable Muhammad Nsereko mbakubuulira by'abakola so njagala obbakubiriza okusitopinga era natandika blog association mbakyuse mentality tuve mu bintu omuntu okuwa 5 okuma omuntu biki si birungi naye we twabijjawo ne tuorganizinga tusuubira nti awo kati twafunyemu obuzibu naye tugenda kyandolinga kulangira suuna ajja kuddago mu bulabe ekitegeera naye nga siri guilty njagala okutwala omukisa guno gwennyini okwebaza kooti okwebaza babloga bange mwonna bannamawulire mu kasuku mwebale kujja kubeerawo nze ndi law abiding citizen era mpulira bulungi bandimandinze mpaka webanamproducing enkya. That's how country moves. Mwebale nnyo Honorable Muhammad Nsereko once again okumbeererawo mu very hard times era omuntu akujjayo mu kkomera yabira omuntu akoze ki asinze. Abavubuka mwenna mukyuke tudde mu digital marketing kuba bali abaagala ebyokuvuma batuteeke mu buzibu nabo weebali kati wetubeera organized tuba tujjawo business naye nga kati mujje bukoto ku kibiina kyaffe kigenda kuddukanyizibwa bulungi tulina leadership newe mbasiriiwo mwebale nnyo mwebalire ddala.